tusaba Katonda okutuwa relationships ezisinga okubeera ensufu. Relationship ennungi. Njagala okubuuza ekibuuzo. Singa bukyenkya n'ogwa mu relationship ne mutambuza omwaka gumu, 2, 3 ng'osula n'omusajja osula n'omukazi oyo mu nju y'emu mu buliri bwe bumu mu kisenge kyekimu mu blanketi y'emu ne mukwata emyaka 5 nga temunyiigangako, nga takunyiizangako, lwaki sikomaawo? Do you count yourself lucky? 5 years down the road, toyombangako na musajja. Always kugamba bwe liba kkubo lye mutambula eryammwe okuva lwe mwatandika mukkirira. Consider that. Do you consider that as a normal relationship? Surprisingly, buli omu akkiriziganya nange nti ekyo tekisoboka. Eyo relationship tesobola gamba nti eri normal. Lwaki ntandise n'ekyo? Kkiriza nti ne relationship yo tejja kutuukirira nga bw'oyagala. Singa ekuwa akalembereza, singa ekuwa emirembe egisobola okufunako ebyo ebisoboka, you're good to go. Nze Sozimo njala okukwanizaako mu love story eya leero, era njala okkirize nga seetoolodde wano na wali ngutwale butereevu mu story yaffe. Webale kubeera ku channel eno. Era omuwala alinawo bbaawe ng'oyo taata w'omwana we era bakolagana. Naye ng'ono gaayi we gye yali amugamba mbu bayawukana ne bbaawe taata w'omwana mbu era yali mistake okuzaala omwana. Nze ng'embuuzi ngikomyawo nga mu mutima ngamba kanve byabaagalana. Oli amanyi wakwasaganya omuntu wekozi nze mugambye ensobi wenjiraba natagirabanga nsobi ne mugamba engamba mu mutima sandyagadde kubeera luwonko lwawulawo kwagalana kwabwe. Omuwala nga tunyumya ebyaffe ebitukwatako ebirala nga mmala muta ng'agenda mu katale nga nange nsigalawo. Later that evening gaayi oyo bba wa mukwano gwange ng'addamu ankubira ekiro. Katunyumyamu nze mmanyi nyumya naye mulamu wange ye nga bwakimanyi kozi nze omuwala lyanyanjulayo nga sisita we. Munnange omusajja bwankubira naye nga mugamba ssebo nze sandiganye naye mbadde nsaba oba kuno okunkubira nze sikulabamu nga kirungi, sikulaba nga kintu kirungi kyenkola kozi sisita wange tamanyi nti onkubira ate yo calling me on a daily basis. Ko gaayi nedda mbu just mbeera ndi lonely nga sina gwe njogera naye ne mugalwa kitogende wa mukyalawo nosula eyo kozi baali bayawula nga buli omu asulawo we ate bana bakola ki naye ng'omusajja ennyumba yagikola ki yagisasula. Kakati kawungezi nga nkubirako katunyumya tumaliriza okunyumya nga nsiibula nga naye ambuuza wayogedde ne sisita wo n'omugamba ku nsonga ze nakugambye yesterday. Nemugamba nayogedde naye naye nagamba ajja kukyusaamu naye nga nze response y'omuwala nali kitegedde nga tali ready kukyusa. Munansonyiwa ewabaamu akayisemba nange I'm very sorry. Kati omuwala nga batatambuza bulamu gaayi wagira bwankubirako. Kati one day omusajja nga ngamba mbu mbadde njagala kuyigiriza mmotoka ate nze nange eseeyo nali idle. Mugamba naye nze kino nga sikirabamu nga ekyandibadde eky'omugaso. Olwo sisita wange wabigwamu nti oli kunjigiriza mmotoka nga ye togimuyigirizanga.
ngamba tani anamugamba you tell me tandika okuyigiriza moloka ali nange nawe nali mu bwakataala tonda nsaasire era si kyenyumirizaamu. I'm very very sorry. Ngenda kuteekawo ekirabo omuntu ali kaddi y'entebe eno siiti nekka ngenda kuteekawo nyina entebe era gye nateekako ekirabo abantu ne balema okugissa kati neeno ngitaddeko ekirabo aligissa siiti eno nga bwe wagirabye neefuuka y'ekibbiri alijja ne muwaamu endala eriko mahogani eno mugamba eriko amahogani ku mikono funa wowandiika ogamba eri buli ddinya lyenjogerawo nga kyoyogera nenjitegeera eno eriko mahogani ku mikono eriko wooteeka ebisumuluzo ate teguba ne bwoba oyina abaana ate olugoye no luli waterproof osiimulako busiimuuzi teruguba ate n'amazzi tegaluyingira oli waterproof eriko mahogani ku mikono olugoye luli waterproof muwandiike amannya genjogera ku ntebe mugategeere. Munnange Gayi nga mpita nange weyampeyo offer nenjikkiriza nga ntandika munnange kuyiga mmotoka mulamu nga yanjikiriza twayinayigira neddala emmotoka kati ewaka mama ku mulimu yali yandika nali nyina wakawala kenjigiriza egyo emirimu gyaffe kati nga kentera otambula nako era ebiseera byo natandika onyiga emmotoka eyo mama yaliwo yali tagenze ku mirimu gye nga munnange nga ngendanga nako akawala nga tuyiga mmotoka nze ne mulamu we nandiise nga mulamu naye nga sooyo wa ddala nga munnange ng'emmoloka ntuuka ekiseera nga ngiyiga naye nali sinnabiyiga byonna. Gayi twali tuyigira mu mmotoka ya kampani Gayi emmoloka nga zifunamu obuzibu nga tezikyafuluma nga twali tuzaagala nga munnange nga nyinyonnyola naye nkulidde nali maze okuyiga kati sina kusinziira nti omuwala nali mumanyi nebyayisaamu Gayi we nga mbimanyi kati ndowooza we has finding a peace in me natandika okunfunamu interest kwanza saamuvumanga sayogeranga bubi eri gyali nga bwangamba ensonga ze mugamba tujja kuzoogerako kale nga mukomfatinga munnange one day oyo Gayi wa friend wange nga nkubira essimu nga ngamba ndi wane waka am lonely banzibye n'okunziba naye ng'olwebyo byonna bibaawo omuwala yatuuka ekiseera n'atabukira nno ddala nga olw'okuba Gayi amukoledde edduuka n'atuuka ekiseera n'amujooga ng'aleeta abasajja mu nnyumba nga n'oyo Gayi mwali ne bankubira nga amasimu nga batabuse n'enzigi ekiro ekyo ne mbataasa ng'olwo bali mu kulwana bakola biki ne mbagamba naye muli bantu bakulu lwaki temwewa ekitiibwa nga nteeka oli oluwonko lw'okubanga nkola ki mbaza mu mirembe baleme kulwana ate nga nze Gayi nali mulaba mu future eri oyo omuwala kuba yali amulabiririra omwana atali wuwe amusasulira ennyumba takyafumbira kumanda ngaffe yamugulira gaasi amasannyalaze yamugulira agage everything omuwala kyandyetaaze ate ng'omuwala nze ndaba tamubalamu values gamba nti kyekyandeetera oba kyekyaleetera okupiikinga interest sinze yakwana Gayi naye nange neenenya olw'okuba nti nakkiriza ofa Gayi gye yampa ey'okunkwana munnange wande ng'oyo Gayi ankubira essimu olw'ebyo entalo bibeerawo nga bwe mbanyumiriza tuba tabaganyanga everyday era amukutte n'oli luli amukutte n'oli Gayi natuuka ekiseera n'agamba nja nakulwalira mu bino ebyekisiru muwala gwe nga nkwagadde nga tudde wano Gayi ankubidde essimu. Wano ku Dembero Properties and Associates tukola ku byapa kiyite title processing, tukola ku surveying abasinga kyemumanyi ng'okupunta ettaka n'omanya sayizi y'ettaka obugazi ku bw'ettaka kw'otudde
tugula n'okutunda ettaka, tuzimba amayumba oba abasinga mwagala amaduuka, mayumba ag'okusulwamu, tubikola. Tukola plani z'amayumba. Oyinza okubeera oli eyo ng'oyagala kuzimba naye nga tolina plani ya nyumba, tomanyi butya bw'otandika. Mukwano ali eyo gwe wenna njagala okugamba, tova buvi mu bbanga, tozuukuka ku makya olw'okubanga munnange wagula polotiyo, oluusi wagigula ku ffe n'ogamba aha nagula ettaka lyange kanzuukuke ntandika okuzimba. Nedda mukwano, weetaaga pulani y'ennyumba ng'eri approved bulungi n'otandika okuzimba kyonna ky'oba owulira ky'oyagala. Tuyambako okugoba ku letters of administration. Nyongera okubajjukiza abasinga munkubira nga muŋŋamba twagala tuwa letters of administration, sinza azigaba. Naye nkuyambako process yonna paka wootuuka ku stage esembayo, ku step esembayo, omulamuzi n'asalawo n'agamba ddala osaanidde okuweebwa letters of administration era n'ozifuna. Kunkubira esimu ngamba ndi wa Cameroon, jangu osooka ompe ku kampani, like come give me some company. Ne mugamba naye nga I'm at home, sinza kuvayo right now, mama ali olwo agenze emirimu gy'era kalindoza wakumalayo nga mwezi. Ngamba anyway simanyi sina na byakola emigandi waenda nkole kyangambi. Sorry, naye nga mufunze bw'ebintu saakikola mbu olw'okuba gayi nali njagala kumubba ku mukwano gwange olw'okuba nti demands z'omusajja zatugisaana zeeyongera nga abeera nkubira nnyo amasimu, so nange netandika okufiiringa something. Naye nga sigamba nti oba just nagamba let me try. Naye nga already waliyo neighbor, waliyo nekke. I'm sorry to laugh, si tebisesa nti oba mbyenyumirizamu but niwuunya oba nange naliko ki, Katonda nsaasire. Gayi wampita nga tugenda tuwakinga movie, aguze ebyokulya naye ng'ali mukali watya nga akawala katusanze ako ka friend kange kati nga tuli mu bintu bya bubba mantudde gayi atandika okuyisa emikono banagenda atya ne ngamba what's this, gayi ayagala kukola ki kati nga ngezaako munyonyola ne mugamba omanyi kino si kituufu kye tuli mu kukola. Aina ngamba nedda for me awo yakyatuye nagamba I love you. Ne mugamba ogambye eki? Ne mugamba I thought we are friends. Nangamba no okusinziirako oli omuwala byampisaamu ate gwe toyogera bubi. I feel like I nyinza okufinding a peace in you. Let me try. Oli mwesonyiwe nkwagale. Ne mugamba gwe tolaba nga kiswaza. Ne mugamba gwe tolaba nga kino kikyamu ddala. Kayi nali nkyayogera kabaka emimwa oba nange ngambe nali banaye simanyi guys kyangeri ya kukinyonyola. I went nagenda mu maaso nenkola ekikolwa ekyo ekyokutundula vanilla ne bba wa mukwano gwange naye nga sikyenyumiriza. I'm really very sorry. Munange nga tutundula vanilla naye gayi waliwo sister yagamba gayi we yali avugako amasaka like dakiika emu nga gayi pe nengamba what's this, mukwano gwange kino kyeyewaanya bana. I felt disappointed banange guys. Nengamba bannange era netumaliriza vanilla waffe era nasulayo, sijja balimba nasulayo naye twakeera era nga bakola ekibi bwe babeera twakeera nakeera kozi nasanga omusajja nga bamubba bambi nga mulimu just kitanda ng'akyali mu kuddamu kwezimba buto. In fact gayi namusanga ali ku 0 nga mu bulamu bwensi
ansigaza mu kitanda naye nga already guy agamba oluke ono girlfriend we yalulimu awo olw'okumubba. So n'abirekera awo n'agamba kasitole girlfriend wange oba yakikoze Katonda alimusasula. So guy namusanga ku 0 naye ng'afuba nnyo okulaba ng'asanyusa oli omuwala. Munnange nga tumaliriza 11 guy yanze okusanga alina okugenda ku mulimu. Kituufu yalinga akeera 11 naye nga nange esinza kusigala mu nju ye kozi nali nkimanyi already omuwala ajjawo yamuwa ebisumuluzo bye nga nkeera nga ngenda nga mpaka upkeep kange nga nzira ewaka. Era twagenda ffenna yena akwata erigenda ku mulimu gwe kozi twakoleranga mu area y'emu nga just otambulako distance ntono ffenna basatu, omuwala best friend mukwano gwange nange n'oyo guy je. Munnange ate byakomaawo kati guy bwe nabeerako naye teyaziikiza ng'abeera every time ayagala mpite naye nga nze mpulira mu feeling guilty wallahi nga mpulira tekivaayo. Nengezaako okulwala guy nalukako nekisaa ne mblokinga everywhere. Nafuna essimu empya nangamba nawe oyagala kunkolanga bya mukwano gwo. So I felt like nengamba oba kyenkola kikyamu. So ate ne mujjayo mu block ne tutandika okuddamu okwogera buto. Naye nga mu ekyo kitundu oyo omuwala ezo ennyumba gye yali amanyi guy gye yali apangisa. Namugamba oba oyagala nga owulira I feel like oyagala bigende mu maaso awovaawo kozi omuwala anytime ayinza otusanga nga tukola bye tuli mu kukola. Guy yasenguka n'avaawo era okuvako ogwo omulundi ogwasookera ddala saddamu kujjamu ag'amaka ge yalimu paka ng'asenguse. Era nafuna double rooms nateekamu ekyo ekitanda kye kyokka n'akati k'engoye byokka bye yalina. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings asangibwa Nansana ku masitowa. Leero nzize kubalaga kweno item yaffe gye tutunda gye bayita air furniture oba entebe zino ze bayita ez'omukka. Kati tuyina ebika ebyenjawulo, kino kye kika kimu ku byo. Kati waliwo ekika kino kifulumira mu grey ne mu maroon. Kijja tukuweerako ebbomba yaako n'akatebe akatono ak'ebigere n'eno. Nungi eri comfortable, sobola gitwala ku biichi mu kisenge kyo awo ng'otudde ku balcony. Abakazi abayina embuto ne bw'otuulako ekukola massage, ntebe nungi nnyo. Osobola gijjamu omukka n'oddamu n'oguzaamu at your own woyagalira wonna. Enamba y'essimu eri 0708 721 kanjiddemu 0708 702198. Eyo enamba eri ne ku WhatsApp nze kennyini nze akuddamu mangu ddala. Kati nali nkola yanga nsevinga sente zange mpola mpola. Guy nga ngamba kati ketufunye n'ennyumba empya omukamwala tamanyi wendi yeyongerako ko mu maaso ko naawe yali so nga ate walina munda nnyo omwala asobola mmanyawo nga nzinze kamanyiwo naye nga tulina ba neighbors abali surrounded. Munnange awo nga nange ntandika okufiiringa some comfort to like nengamba let me go on with him. Ate nga Guy yali acaringa everything ekyetaagisa omukazi okuba nakyo ng'asobola everything kyengambye yali tafuna nnyo naye nga ayo mpola mpola bw'atyo yayita nnyo naye ng'afaayo bambi ng'afuba nnyo okulaba ng'omuntu wetadaaga. Era twatandika okubeera nga ffenna naye nga nze nkyava waka. Kati obuzibu bwavaawa tuba tugenda myezi 2 nga ndi n'oyo Guy twagalana nga naye omuwala ali nonzi tebabalimba nti abantu basobola okumala gaawukana fa nti oba mbu omusajja agambye mbu njawukanye ne girlfriend wange era sinza kuddingana naye era tumaze. Guy ono yasigala alaba ono omuwala
naye secretly nga nze taŋŋamba. Kati omuwala yatuuka ekiseera n'akigwamu mbu njagala bbaawe. Nali ndi awo wande omuwala amaze okigwamu nti njagala bbaawe nga nali ngenze waggayo yali aŋŋambye ngende mwolezeko ku ngoye zaali nnyingi. And I was like, it's okay. Olutumaze nno n'okwezimba Mr. Sothi nga bwe mbagambye wali nti namusanga na kitanda n'obusente bwe nali nsevinga ne nayongerezaako ne tugula ebintu ntebe eza leather, meeza, sideboard, TV, everything ekigenda mu nnyumba. Nga wabanga wabulako 10 ng'alinsaba nga ndimuwa. So n'ennyumba ng'erabika bulungi nga tutandise okupanga everything mu nnyumba nga kiri so wow. One day guy yaŋŋamba ngende mwoleze ku ngoye nga ngenda okumwoleza. Kati nze nabeerangawo ne baneiba naye nga sibeewambo nziraawo omuntu ajje mu nnyumba yange ayingire neva. Saateranga kubyagala. Kati maliriza okwoza bandi mu nnyumba mpulira omuntu akonkona. Neŋŋamba neiba kyayinza okunkonkona budde buno twalinawo omukazi nga gwe nsuubira ayinza okuba nga akola ki nga nkonkona. Mutima nga ngamba oba yakonkona oyo omukazi munnange nga nzigula oluggi banaye ngenda okulaba nga ye muwala oba ani yamulagirira. Muwala nga nsikambula nga twetandika okwekuba naye namusikanga mmuza mu nnyumba tuleme kuswala nnyo kozi nze nali nswala ntya okuswala. Mr. Sothi twekuba omuwala ali akasiba enviiri ne tuzimanyuulayo nange nalinayo enviiri ne tuzimanyuulayo twekuba paka baneiba ebaga abaana bagenda kwetira mu nju ne bakubira omusajja avugawo ka booda swi paka waka. Najja n'akwata akawala n'akabeeba n'akassa ku mugongo. Akawala kanuma n'okunnuma saidi wano nga ku feesi. Nenzimba bannange twekubage mazima. Nali simusuubira yankwata n'aweya. Tumaliriza okulwana omuvubuka afulumiza omuwala mukwano gwange bayogeredde bye boogedde wabweru. Kati omuwala yalaba tekimumalidde ng'akirira ku poliisi ng'ateekayo omusango mbu namukubye ne mmuggyamu olubuto ng'omuwala ataddeko kanula. Bantu bange mba ndi awo ewaka ewa mami nga poliisi ejja omukazi nga kuliko n'omusajja nga baŋŋamba nnyabo tukwetaaga ku poliisi. Olwo twabyogeramu ne Guy n'aŋŋamba omuwala sikyamwagala simanya amulagiridde biki bye ne biggwa mmanyi olunaku luwedde omuwala akuulinze boogedde ne bbaawe biwedde. Olwo nze Guy mugambye sibisobola bino eby'emivuyo era tukite. Guy n'agamba tetusobola kwekyawa nze nkwagala ne mugamba nze sikwagala neesonyiwa. Kale natya ne ŋŋamba bannaaye what's this. Poliisi bwe nnona nga nzikirira bati nali mukumu simanyi nakyaŋŋumya guys. Obutuufu bw'ebintu simanyi kiki kyandeetera kugamba mbu ŋŋume mu mutima. Tutuuka ku poliisi ne Guy bamuleese ne Guy gy'ali. I'm sorry. Munnange ate awo ne ŋŋumira ddala ne ŋŋamba kandabe gye binaggweera naye nga ffenna no tulina enkwagulo tweyagudde feesi okujula ozimalawo. Bannange nga batandika otubuuza ebibuuzo ono omumanyi nti mmumanyi awo mmanyi ebya poliisi. Guy nga bamubuuza bano abawala ekibafa ki bafa ki. Omusajja n'annyonnyola n'agamba Irene n'adde mugambye agendereko ewaka anjolezeeko ku ngoye. Olwo omuwala n'amulumbayo n'amukuba. Gye nabaza nze ne mbataasa naye ng'omuwala ono ye yalumbye
kozi oli si kyetwala nti ye yeetutteyo yekka yabadde alina ensonga emutwala nga munnange babuuza akawala bwe yankubye natuuseeyo nga ngenze wa bba wange ne musangayo ne mukuba ne banteekako ogwakasimanya mbu akatuubagano mu maka ndeeta obutuubagano mu maka ne ngamba nno kaweddemu kati ndowooza ab'ekyalo balaba nga poliisi entwala ne bakubira maama liitiriiti yalina booda ze eyo gy'agenza okkanika kozi yali alina ddiru bizinesi nnyingi z'akola munnange bandyawo nga ne maama atuuse bannange natya ne ngambako kaggwereddemu ddala sikyalina kyenziza maama nambuuza kyekikuleseza ku poliisi g'omwana omuto lwala tugende ne munnyonnyola ebibaddewo mugamba nze mbadde ngenze ngono omuvubuka ngambye ne mpaayiriza ekituufu ne mugamba gye adda ngambye naye nga maama olwedde yali akiraba nti gye yali akimanyi nti gye mbeera naye mukwano gwange jasiti era nga ye takimanyi nti tweyagala nangamba gye mumanyi nga mukwano gwo ate nze mbadde simanyi nti beyagala ne mukwano gwo oli omuwala munnange nga poliisi ennyonnyola maama ng'agambye ekiki oyagala bba wa munno konze maama si bwe kiri ono mukwano gwange nga mpaayira munnange emisango nga tugitulamu kukakano omuwala musinze era ne mugamba asasula enviiri zange kyokka eyatteyo omusango ne poliisi n'ekikyusa ne mbanga musinze kuba ye yalumbye ne bangamba kati oyagala mukolera ki ne mugamba asasule emitwalo 10 gy'enviiri ze nabadde nsibye mwala ng'akaaba ng'agamba nzina ssente ebikibiki n'akaaba mwala yakaaba kati okumanya laavu yaliwo wakati w'aba n'abantu ko omulenzi n'angamba gye n'angamba musonyiwe naawe tulaba ng'akaabye nnyo biki ne mugamba sigenda kumusonyiwa tewali bya kumusonyiwa oba oyagala omusonyiwa bwe musasulireko ssente kitegeera musasulire ssente wakana omuwala ssente azisasudde nga mpaako poliisi 5 nga nange nsigazaako 5 nga tudde waka naye maama yeri asaze ssente ezo yeyaŋŋamba mbu nga mbeereza emitwalo 10 era agambye na 25 omuwala bwe yakaaba ennyo munnange kwe kusalako ne giwere 10 nga munnange olwo luggwa gaye nno gye namulabirako ebizibu ebiwera byali biyitirivu nga tubeerawo n'oyo gye bayimbi gye yali afaayo era mu basajja bonna be nali mbedde nabo so omusi 2 oyo gye omusajja yeka gwe nninga gwe ngamba nti gwe nejjusa okufiirwa at least ku byonna bye twayitamu yandibadde at least tweyongera mu maaso cause yadde bagamba ebibbe tebyala naye yannumamu yannumira nno ddala sijja balimba kamunnange olwo luggwa tweyongera ne life yasigala era okuvunaanyizibwa kozi mama alinga atabeerawo era nga bwe nabannyonnyodde ama atabeerawo nga tubeerawo nga ndekera omulimu enkola y'ebbiri enkola y'ettaano ng'amagoba ng'ojjako kapito kokozesa ettaano weegoba ng'olirya munnange oyo gye yambeererawo kati by then alinawo akawala ke nali njigiriza gy'emirimu gyaffe kati akawala ako nga kasinga era okugenda ewoyo gye kusabayo ebintu oluusi oba alina kyagala okumpanga ngamba aweereza akawala kajje nga akawala ako bambi nako nno kaalina pusitoole yaako ndala naye si ke nagiridde ako kongenda kabuuka naye munnange wande ng'ajja atandika kumbeeba mwana kati n'ekyali kyamwagaza kali kakwano kange olw'okuba kaalina omwana ate ng'ajja ali mu kukunukiriza myaka 3 ng'ali curious ayagala okufuna omwana munnange kati kozi waliwo n'ebiseera oli nga nkyalina oyo omuwala best friend wange nga tukyakwatagana before bino byonna bizeewo wandi omuwala nga mpita olwo baali bayombye nga mpita ngamba
ngamba Irene jangu tulabe waliwo kati bino gyayagala kukola bino nga bali mu kuyomba naye ng'omusajja simwogezi yali musajja musirise ge mazima kantuuka n'oyo omuwala gwe nali nkola naye nga tutuuka nga tubituulamu nga ono gyagamba omuwala alemezaamu famire njagala tugende ffenna naawe nga kwoli tugende famire bagimuggyemu nze njagala kuzaala njagala mwana omuwala yali yeeteekamu famire sijja kwogera kika ki naye nga yali yeeteekamu famire zino zibajjamu obujja sigimanyi bayizawe naye bagiyita mu luzungu emanyi bagiyita mu luganda nga munnange tugenda ku ddwaliro ng'omuwala amugjamu akantu nga babeerawo kati bwe mukwano gwange jjukira mbazizaayo ko emabega nga tukyakwatagana bwe mukwano gwange olanziza ebbali aŋŋamba alowooza nomboola mmaze nnyo ngenda kudda ku mpiso nze siriredde kuzaalira musajja gwe siyagala amuganira ekituzaalira omusajja nanga omwana akyali muto bayize ne mutabani we oyo yali ali mu mwaka gumu nga kyali muto ate nga ndowooza n'omusajja nga tamwagala koze okusinziira ku mpozi yaŋŋambanga era nga ziraga gayita mwagala ate nekyera omwana yali alina abaka abasajja be bangi kusinziira ku byalinga ŋŋamba twali twenyumiza by the way sigamba nti nze nzeka yali amanyi ebye nange yali amanyi ebyange naye okusinziira nti nze nali sirina nnyo interest mu bbaawe yadde kyabaawo ne tweyongera mu maaso by then nali sirina interest mu bbaawe era nga sisuubira nti tuba tuyinza okwagala ne bbaawe munnange nga tudda wano tutambuza life kati one day yatandika okunsaba omwana olutuna tena n'okunukkiriza mu mwaka ndowooza oba nga tugumaze nako ayi nga atandika kuŋŋamba ayi njagala mwana olaba kati nateroweza emyaka 31 sirina mwana ono omuwala abadde annimbalimba nga bulimbirimbi nga kugamba leero nti alina olubuto enkeera ewiiki ejja naaba nga atali mu mwezi kalate gwe tozaalangako biki yamanyi sizaalangako yali amanyi sizaalangako kuba ne best friend wange oyo yali tamanyi scenario eri eyo scenario yo ndowooza nsoose kugyogera wano wasoozimu mpozi ne maama yali akimanyiiko munnange nga nno ntandika kubeera akazito kakunoonya mwana nisasoozi nno waliwo ebintu ebimu nga mu bulamu tubyejjusa naye nga tuozi twabikozesa mu butamanya oluusi nga twabikola mu butamanya munnange gaayo mukutandika okunsaba omwana naye naye mukwano gwange omulala naye nga mukwano gwange oyo yali neekolera gyange obudde buno sikyayinza byana mikwano ng'egyo kozi lwennawo nkola ssente zange alhamdulillah luli nalinga mbikola simanyi nti bagamba mbuulira goyita naye nkubulira empisa zo kozi ne kukyalo okubagambanga nti oba oluusi neetunda olw'okuba oyo omukwano omuwala gwe nabeeranga naye omuwala nga ŋŋamba oyo neeko waabwe nga ŋŋamba naye omanyi ayi nange njagala kuzaala kozi yali atandise ovamu ebyo ebintu bye nga yafunye omusajja ategeera kangamba naye nkyakuzaala naye abaana batuuze kyokka nno nina emyaka emeka nze anoonya omwana nga tugenda wa musawo Mr. Sot banaye nsaba Katonda nsonyiwe kozi bino byonna nabikola mu butamanya nga tugenda wa musawo naye twasooka ew'omusawo bano abazaalisa bifu nga tunagenda ate walala tugende wa ssenga omu bali amuyita ssenga nga tugende wa ssenga nga batuwa eddagala ery'okunywa mbulisembeza simanya amagi twala tugende nga tutandika kwepakira ddagala olwo nyina emyaka emeka kyensuubira nayinga myaka 17 nga nyingira 18 kozi nayagalira jjo oyo naye sinaweza myaka 18 niwe nakolera ku guli omulimu ndyoke nfuneyo gaayo omusezi nali sinaweza myaka 18 nakoze ogwo omulimu nagendako nga ndi 15 years naye nga toyinza kulaba nti oba ndi muto kozi talina omubiri esasozi nga tandika kwepakira bidagala n'omuwala nga abyepakira batuwadde obudomola sijja kulimba nti eddagala teryakola nali ndi awo nga nfuna olubuto naye saamanyirawo kati gaayi
olwo nga nze sinamanya nti nyina n'olubuto engeri gye yali ampeeka ennyo omwana namugamba nze nno nafunye olubuto before nga sinaba nakumanya nti oba ndina lubuto bwe nimbagaye nti nina olubuto ng'akikkiriza kati noza naye yafunamu obubuusabuusa every time bwabeera nange talabako nti oba nyina embeera z'abantu b'embuto anze manyi nalimba Kyaggwa wenamanya nti ebbanga lyemunimbiddemu liwezezza emyezi ng'ebiri kamulimbulula nti olubuto lwavuddemu kumbe nga simanyi nti olwedde nina olwaddala olondozanga ne famire yali yaggwako nga nze si byendiko munnange wande ng'agamba akakawala kenkola nako kenali njigiriza ebintu ebyo bye nali nkola nga kagamba omanyi gundi yangambye ali lubuto naye sirwekakasa olwo amubulira nga amubulira ekyama kumbe tamanyi nti ate oli omuwala nze amukozesa era tayinza kunkweka kyama ng'ekyo naye mbadde njagala kugenda nakano ka strip akakeebera olubuto bamufuka mu baketi yeemu kozi ffe twalinayo binaabiro ebiseera ebyo mbubere n'ebinaabiro by'omunju ffe twabeeranga mu zino ennyumba zaffe ez'abamufuna mpola nga tufuka mu baketi kati ng'amugamba bw'anaabanga mufuka mu baketi emu leero gwe tofukamu funeyo enjawulo kati gwe testinga ogwo omusulo nze kano okamala okandeetere nja katwalewo omusawo nkakasa oba kituufu ddala ki oba ali lubuto naye nga mujjukire waliyo oli S waliyo F neighbor waliyo ne K ono gwe nali nakafuna wafuso nabo nga bwebali ngamba baatisa naye ng'ate tayimu okusinga njemalira nnyo eno nga kenyinza okgenda mu mwezi nga nyinza okgenda mu ng'emirundi ebiri ne tutundula vanira waffe kozi naye era ali mufumbo okuba maaso yateera naye gyali nnyo kati ono neiba yatuuka ekiseera n'ategeera nti njagalana nejje yatuuka ekiseera n'ategeera nti njagalana nejje kati mbazizaako era emabega bwe nali ku poliisi ng'omuwala abankutte ono omuwala ampaayidde nga tulwanye n'omuwala amawulire gaayitiŋŋana ate nnyo kati ono neiba byalaba sikyamuwabudde tubeera mu kuyomba every time abeera complaining nga sikyamuwabudde sikyamwagala nga luli bwe gaamugwa mu matu omanyi kye yakola yajja ku poliisi najja nandaba naŋŋamba olunzi bwe namulaba ne muyigi nowalinga ekyo mbadde nkyerabidde mama yali yakatuuka bw'ati nga bamugambye n'oyo neiba nga azze okunfaaminga ddala kituufu bamugambye nti bano balwanidde omusajja kwegamba ntubanga n'oyo neiba tuli mu lusuubo naye ekirala ekyali kyannemeza neiba oyo nga mpulira yantama mu mutima yadde mu kusooka nali ntandise omwagala yagala yalina olugambo bane neiba nga alina olugambo nga neyomba mwabadde leero kati nempulira nga omutima gwange gumukyaye gumukooyedde ddala neŋŋamba naye kaabe musajja kati obwongo bwonna engeri ono gigi yali ampakeya ampaka tayimu akamala sente alinawo kyomusaba kyakuwa enviiri nasibanga zemitwalo 4 talinasa okusibako enviiri z'emitwalo 10 endaba nga ate life ekyuse boyi wange munnange olwombaza wano mu maaso omuwala wamaze omugamba agenda okebera omusulo anti wo nga tamanyi kati omuwala olwatuuka nga nnyumiza emboozi yonna nga yebadde ankojja ngambye nkole bwenti ne bwenti naye anti mbadde sinza butagamba kunze naye omanyi omusajja atumanyidde tufune omukazi w'olubuto tumuguleko omusulo tumutwalire olwonze mmanyi namulimba simanyi n'okuba nti oba ndina lubuto okozesa kyuka nnyo mbeera kati nga ote bwali bugenderedde bananga ngamba omuwala naye omanyi enkya tunagula kaswipu akalala kankozese kano nkebere kozi n'omwezi gwange guno saagulabye kankozese kano nkebere male gakebeera manyi ne katonda olusi aba atwogererako
nga nkwata ka strip nga nkebera banaye Mr. Sozi omuntu nga tebusala bubiri natya jukira tukyabeera waka mama yamanyi tubeera mu nju atuleka mu nju biri byonna yadde byabaawo neŋŋamba ate olubuto lwayiseewa ngenda obalabala famire nga yaggwako neŋŋamba nno kaweddemu gayi simanyi waabwe simanyi nnyo bimukwatako nekaggweramu awo ate nenfuna ate awo n'advantage egamba nali namulimba naye kati wano kiddala kituufu ate wano ate nenfunamu ku ssanyu neŋŋamba ati ngenda mumuzaalira Mr. Zuzi nga ngamba tukubye ejjinja limu tukubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu munnange nga tumaliriza ng'enkeera omuwala atwalayo ka strip gayi nga ngenda olaba nga nkubirawo obusimu bambi yali ayagala omwana singa kale Katonda amuwa omwana negyali eyo amuwa abaana nga 100 yali ayagala nnyo abaana munnange olubuto tugenda nze Mr. Sozi natandika ogenda mu sikaani nga ndi olubuto lwa myezi 2 tulaba omwana ali ku ki tulaba yonnaye olubuto lubaweza emyezi 3 olwo kale tutegedde nti olubuto we luli tutandise obulamu yes kanyegayi nga atandise okumpeeka bumutwala ewaka kyokka mama nali namulimba dda ndabi ne byabawo byonna bya ku poliisi mbwera gayi mukwano gwange neŋŋamba yinze sigenda kukutwala waffe bayita wekyanze zibaawo n'ogamba singa osobola okuzza emabega singa osobola okuzza ennaku emabega oba ebiseera emabega nga story gye tuliko eya sister nga nekuba mu mutima ngamba nze nyinza okutwala gye waffe gwe nabagamba edda nti mukwano gwange nga ne mukwano gwange yagamba dda nti namubba ku ye sijja kweteekera miswalo naye bane Mr. Sozi nga every weekend gaya shoppinga sukaali muceere twala tugende ng'aweereza mukadde nga ne ssente mweziri nnyama kiro meka tooka enkota eyakula neewola bambi yegayi yali afaayo kati olubuto balaweza emyezi 3 nga mbulidinga I started bleeding kyemanyi obuto wali tonaweza myezi 3 twalinga myezi 2 because batugamba 19 weeks and biki I mean somewhere there dalinga 10 weeks wali ku kipapula kya sikaani bannange ngenda olaba mbulidinga wiiki esooka ey'okubiri nga naye omusaayi gujja nomo aguli nomusi nga ninga ali mu periods nengamba yiyi kati ngamba enyumizamu gayi naye oludde ngenda bimugamba sorry nga imaze okulaba ogwo omusaayi nga wiiki emu kyeza nga olubuto lulinga olukulukusse nga lwetoleddeko ddala kozi nze nagamba yiwe nagamba gayi nti olubuto luli mukulukuta anagamba obanza ali mukulujjamu kati ngende wamusawo nga mugamba obuweke nze nabagambanga bampe empeke stopping okwo ku musaayi era nga bampe empeke nze nga nyinza omira empeke Mr. Sozi tukogamba gayi nga ndaba kisuse ne ngamba kyandibanga si kirungi nga munnange gayi nga ngamanira tugende mu sikaani waliwo sikaani bali bagiyita Goodwill nga tutuukayo waliwo layini obudde wange butuuka nga tuyingira mu sikaani nga banoonya olubuto nga baali balulabyemu bankeberera ng'essaawa nnamba era sisita yadde anyumya sisita Katulina yadde anyumya nti bamukeberera essaawa eziwera 3 nze obuto olwakulukuta bankeberera essaawa eziwera kati omusawo abaana atera okupowa agambe nze siina kyendaba ng'abaako ekintu kyalaba kagamba omwana wuuno naye ali mu nseke kati abasawo ne bavayo ne bagamba kaakati kyomanyi kyogenda okukola obuto nno togenda sobola tukuza era lwa bulina ovaamu kati nga ntya nga nfuna results nga nziwa gayi wenzimuwa nga ngamba bannange tugenda kukola tutya nga tuddeyo ewooli omusawo
gye twagendewo oyo senga azaalisa. Kati nze ate nze nafuna kozi twagenda ne oli mukwano gwange, nze nafuna obuto ate mukwano gwange n'atafuna. Kati we lwavaamu obuto kozi bakulukutira ddala oba mbimixinze. Kati oli baŋŋamba nti nno results olubuto luli mu nseke nga baŋŋamba ate olina kgenda mu kisawo Kiganda bano abagaba amadagala agalongoosa enseke biki twatugende. Kati nga gye nzirayo woli senga gye twagenda nno mukwano gwange Neeko nga nzirayo nga tumunyonnyola. Omusawo yaŋŋamba senga oyo yaŋŋamba omuzaalisa nti tewali buto luweza myezi 2 nga luli mu nseke, enseke ne ziba nga tezinnayabika. Kyaka just olubuto luliko kizibu kubanga olinamu nabbuguma, ebyo birwadde by'abakyala. Nga omusawo ampa ddagala obuto lwagaana ne luvaamu. Ngenda okuddamu kebera mwezi gumu kozi bagamba obuto bwe baluvuddemu lumala omwezi gumu nga lukyalimu hormones ziringa zikyalimu ng'era lulaga nti lukyalimu. Kati wayitawo ng'omwezi gumu nziramu nkebera nga wayiseewo omwezi. Ng'obuto lwavaamu wayitawo omwezi omulala era nga nfuna olubuto olulala nga luvaamu lukola ekintu kyekimu oba just nalina mugayaavu I don't know nga lukola ekintu kyekimu. Olubuto olwokusatu era nga lukola ekintu kyekimu naye ate dde olwokusatu lwali luwezezza emyezi 4 nali nfudde. Kozi olubuto olwo lugenda otutuukawo ng'ate gaayi yali mu process zigenda bweru naye nga teyaŋŋamba oyo gye. Olwo nkaminga ku conclusion ya gye bwe twayawukanira. Yali ali mu process zigenda bweru naye nga taŋŋamba, abeera mu kuŋŋamba munnange nno olaba mukama wange eyo kampuni gye baali bakolera. Mukama wange yaŋŋambye tugenda Dubai muyambeko okushopinga ebintu kozi engeri gye ndi nti mbimanyi nja muyambako okulonda ebiri quality like ebirungi. Konzi tewali buzibu naye kati ogenda ondesa otya. Kaya olwanga amanyi olubuto mweruli era ng'olubuto lutandise n'okuvaayo nga nasalawo nzaalire gaayi naye nga mbazizaako emabega. Nze buli lunaku nasanganga ekidomola eky'eddagala ku mulyango gwange we twasulanga era ng'oyo omuwala gwe mbeera naye yabijjawo n'abisuula ne tunongoosaawo. Waba ayitawo nga wiiki era n'osangawo eddala kwegamba ne tuba nga tulimu eyo embeera naye ng'ate ffe eby'eddagala twabivangako si bye twaliko ennyo. Munnange obuto lwaluweza emyezi 4 gayali mu process nze aŋŋamba already ng'ali na kofiisi nti agenda linnya wiiki ejja. Munnange obuto oluddamu lukola ekintu kyekimu olwo olwokusatu lutandika okubuliidinga mbuliidinze ate olwali lukulu nga lutandika okunnuma lwannuma nno. Buli obulumi bwe nayitamu nga nzaala bannaye omuntu avuddemu olubuto yenkanankana nazadde omwana naddala obuto nga lukulu kozi era oba osindika nga asindika omwana obuto lw'emyezi 4 lwa lukulu. Mr. Sozi wayitawo nga wiiki emugayi ng'alinnye olwo amaze n'okuŋŋamba ng'alinnye tubivuddeko munnange tusazeewo akole kozi ate abasajja bagendayo mwaka gumu ne baba vacation ne bakomawo kati era nga tukibaze wanaakomerawo nja kuba nzadde naye ng'era mugamba olubuto luli mu kwekyanga. Munnange olubuto nga lutandika kuvaamu ngenda mu sikaani gayampeereza ssente kozi era nayo yali agenda yandekera ssente eziwera so omuntu zasobola okutandikirako okukola yandekera emitwalo 4 nga n'okukola nga buli kimu ekireseewo ebyali mu nju byonna ebimu yabindekera. Kati munnange sijja bariisaayo olubuto nga luvaamu olowooza gye yalowooza nze aggyemu olubuto era okuva olwo twayogera endooza nga ali yebweru twayogera endooza omwezi nga gumu n'abula till now naye nali ntandise omwagala era yandekera eddibu ddene. Kati ate olwo nga ne neiba era twayawukana olwo yaze mu kifo kya gye kewafuso
yazze mu kifo kya J. Naye nga ne J ke yali tannagenda. J yali tannagenda. Beekubirako ko ne J. Ke yakubirako J. Yamugava ku mukazi wange. Byabaawo byonna ebyo. Era nga ye J yagenda kimanyi nayo ke. Nga ne neighbor amumanyi kuba ne neighbor yamulumbako ku mulimu gwe n'amugamba va ku mukazi wange. Agamba ye J yalabira ddala ebizibu ebiwera. Munange bwe njawukana ne J. Kayingira mu bulamu wange naye ke already yali mufumbo era nga nkimanyi bulungi yakiŋŋamba era nga namugamba I accept yadde nakkiriza simanyi kikyenzikiriza. Life etambula olwo nzizeeyo ku famire engeri gye navaamu luno olubuto byabaawo bingi gye neyekyanga nziramu ofuna olubuto lwake. Neighbor nga twayawula nga afuna n'omukazi omulala omuwala omulala awo ku neighborhood omwana ntuka n'okunnumba nayagala twalwana by the way. Omuwala oyo neighbor gwe yakwana neighbor omuwala yali alowooza nti oba tukyagaana ne neighbor oba neighbor yasindikanga omuwala naye omuwala yanumba nankuba. Nesaasaza omuwala yanumba nankuba. Omwala olwamala okunkuba wiiki emu n'alinnya n'ajja ku kyeyo. Amaze okunjiwa ebinnyo. Olwo nayo ne luggwa. Oganze ku kyalo ekyo naswala emirundi gye simanyi na muwendo. Munnange olwo nfuna olubuto lwake nalwo nga luvaamu lokola ekintu kyekimusibozeza embuto nnya naye nebyo binanga sibifaako. Era nze natuuka n'okujja ku kyeyo yadde story ekyagenda mu maaso nga sibifuddeeko nti oba omuntu ofuna eddagala lwaki embuto zivaamu. Maybe inshallah bwe nnaba nzeeyo waka ndimanya ensonga lwaki. Bwe nafuna olubuto lwa kooyo ne ngamba kanzire ku famire. Kanzira ku famire yange ne ngamba kangende mu kyalo. Naye ngera n'ebiseera ebyo nayetalanga nyeera mu kyalo wa maama nga nyina okugenda ne mukuba esimu oluusi ne mugamba maama ngenda kusiiba njala twala tugende ng'akuwayo ebbiya akuwayo 5. Bwe bityo mpolampola so mubufunza obulamu ne bubanga butandise okusiitaana okusiraana. Loke omutima gw'okukyamwagala naye nga byaggwawo ng'essimu agikubira lwayagadde naye nga mwagala ng'oluusi mwesibako ne mwekubako. Kati bwe nadda mu kyalo eyo naye nno ne wavaayo ensasagge yaayo. Subhanallah. Munnange paakira ebyange ntegeeza ku maama mugamba maama embeera eri bweti ne bweti naye ngenda kuggyako eyo mbeera eyo nga olwo nfunye n'ekiddiiro ky'okugenda ebweru. Kuba paasipooti yange nali njirina already. Nga munnange maama maze omubuulira embeera nga bwendi nga mwana wange sinatuuka kusibanuku nga ntudde jangu nga ngenda ku kyalo. Mr. Soze emize gyange gyonna nga bwe nali njirina egy'obwenzi nagisitula ne ngenda nagyo mu bbaaga. Tuuka ku kyalo ndikiwala nti liyita siri muwala mutono ndi muwala munene. Tandika obeera ku kyalo batandika okusupootinga awo ne wa maama gundi maama baali tamuyita linnya lyange nti oba maama gundi oba maama ayi nedda bamuyitanga linnya lya last born waffe kubanga gwe yali azaalidde era nga gwe bamanyi kati nga ate abasinga tebamanyi nti alina omwana omukulu annenkana. Olwo eri ku kyalo yonna abatutegeera tuvuddeyo naye nga Mr. Sozi kina kyesoogedde famire yaffe oba it will be a story for another day. Sisuubira kozi singera nkitaddemu yandibadde biwanvu nnyo. Ife ewaffe obukojja bwonna saidi ya maama baagaana okukwatagana. Ffe tubeera mu kuyomba kulwana beekubye beevubye beerangidde ffe nga ku kyalo okwo
twaswala ne tuggwayo. Tuuka ku kyalo maama kwali nga naye yeeyiya bweyiya, aleese olugoye n'alumuwoleza, aleese emirimu kakale gyalejjalejja nga gyakola. Alijjukira oli sugar daddy w'emmamba yalinga amuwa emmamba gy'asiika, kati nga nze nvudde yagimuweerezanga. Kati naaba nga alina kukola mirimu gyalejjalejja takyalina muntu amuweereza mmamba. Obulamu ne butandika nno obw'okudda, obulamu ne buva mu town life ne tudda mu village life. Mpa mmalawo omwezi. Olwo ezo ennyumba maama ze yaliko yali apangisa, ng'ate maama we yali apangisa olwokubiri. Naye ng'era mizigo naye nga tekuli nnyo bantu bangi, naye nga kwaliko abasajja n'abakazi. Kale abasajja nga balina abakazi baabwe. Kati nange ne nzigyawo ne mpangisawo omuzigo gumu, kuba nali sinza kusula mu nnyumba maama gy'asulamu. Nga jjukira alina daddy waffe ono step daddy yafunayo omusajja, daddy wa last born waffe, naye nga nze nyina omuwala nzirako. Kale bwebityo munnange. Mba mmalawo omwezi wabawo omusajja nkwana, naye ng'era ku kyalo okwo genda okuggyako annaye wadde oba nseka ki, genda okujja ku kyalo nga nyinawo abasajja nga 3 bana enyinza osekuba ne mulowooza byannyumira, like neewuunya huwa nzaani Katonda obudde buno okulaba nga I'm like this, sina kye ndowooza nga bwe nalina ebirowoozo biri eby'emabega. Bannaye Katonda munene, ne Mr. Soze akoze kyamaanyi. Nayinako abasajja 3 bano abatakisi abanzunzanga zunga va mu town genda mu kyalo, abo bano bayisaamu dde eggaali, naye nga baafuuka ba ex. Awo bossi boogeddeeko, mwe muli kiri ekiwozi kya sugar daddy oyo wa taxi yanviirako okwawukana nani ne sugar daddy. Nga kuliko nga 3. Kati ntuuka ku kyalo naye nga lyadde nnyo tebamanyi nnyo background yange. Oyo Gaaya nkwana yatandikiriza mpolampola agulirawo obwokunywa byokulya wakawo oyagala nti oba ku nnyama ng'agigula. Naye ng'eno bwe mpanga ebyokugenda ebweru, olwedde passport yange nali ngirina ng'eri ku kampuni, naye byalwawo byatwalira ddala ebbanga. Mwe mwali n'emboozi gye ndi mu kunyumya obudde buno. Munnange musajja atandikiriza, naye yali mugagga ku kyalo, era nga ku kyalo amanyikiddwa, era balina erinnya ly'abagagga lye bamuyita. Abantu banika okwogera, omuwala yakajja ku kyalo watandise okukwana abagagga ba kuno, tugende bampalanye. Kyalo kyonna kintuddeko, oyita ku bantu ne bagamba wuuyo. N'ogamba kikino. Munnange Gayi tutambuza obulamu, tukansa ayagala mu meeting, naye nze bannaeka mbabuulire bantu bange. Munansonyiwa bannange mwe mwali Gayi amala okungwa nayagala mu meeting, nze saamanya nti alina abaana abasukka mu 20, naye nga tebamulabika. Mr. Soze nayagala Gayi nga simanyi nti alina omwana, era nzi tetwabinyumyako kyekimu bane, era Mr. Soze weebale nnyo. Nze sikyayinza kudeetinga Gayi ne simubuuza background, naye nze mbalayirira bonna abantu benzize mpitamu. Sirina gwe nali ntuddawo ne mugamba nti oba ntwalaako ewammwe oba nkokyeko kiri ekizibu ekyantwala ewaabwe wa F. Omusajja atuuka okunsaba mu miitinga wuwe, ng'ewuwe tewafaanana linnya lye. Waliyo omukozi, omukozi oyo sisuubira nti yali mukozi kuba n'ebigambo ebyamuvangamu biraga nti oba yali mukyala waka. Nze bwe nnajja oba ne muyingirira.
Mr. Sozi meetinga guy tutundula van. The first time tetwa meetinga uwe yayina eyo wala kampuni gyakolamu naye nga ye gyetwa meetinga eyo ku kifo ewali kampani ye, ekitundu wali kampani ye nga tutundula vanire yasooka. Awo nga laavu etandiikiriza. Agenda era namalayo ennaku 2 naye nkomawo ewa maama wange. Naye mukazi gwo ke nalina pangisa awo. Munnange tutambuliza obulamu n'oyo gaayi nengera kukyalira kuliko abasajja abalala, kwaliko gaayi omulala wa taxi. Yo sijja mukweka. Sijja kwekera soba saatundulako naye vanira. Natundulako naye vanira. Era ewa taxi ngwe namala otundula gwali gwe gusookera gwe gwasemba. Jjukira olugambo lutandise okuyitingana nti nze ndi mukamugagga gundi. Oyo muvubuka wa taxi amaze ebbanga nga nkwana. Olw'okukyalo ntandise naaterowezaako omwaka kuba ebintu byankumanya byalwayo byobweru. Naaterowezaako omwaka ebya covid byonna tubiseemu bbanga nga lyayitawo nadda. Ng'oyo gaayi mala okutundula naye vanira. Banaye nga tasitula lugambo nga talutwalira gaayi oyo omugagga w'okukyalo. Ngeewa omugagga ngendayo. Era ngendayo bulungi. Netutundula vanira omukozi waliwo obwana 2. Nga gaayi abisitula bigambo omusajja ng'omusajja abintuuzaamu akindya kuba alina ne recordings zonna ze twali tukutoogera. Sajja nga bakola meeting 2 wewa taxi n'oyo omugagga nga bampita nga baŋŋamba ko n'owa taxi n'ono omugagga londako. Nabagamba olwo nno kati nga mpulira ensonyi kindidde. Nga mbagamba bula nze sina gwe nnondako munneesonyiwe ne neekaza naye nga bannange. Kale mbufunze ono omugagga yasigala alemerako ye teyafa nnyo kweyo nsonga. Badde just mbabulira ka scenario akaaliwo. Yafa nnyo kweyo nsonga nga tweyongera mu maaso wampita n'engendayo we. Ati wanda akola proposal ngamba kyangu tandika obeera ewange takimanyi nti nze ngoba kubye weeru era nze awo neggamyewo bweggami. Olugambo si lulungi ku mukazi naye olugambo lw'omusajja. Olugambo olulabyeko omusajja ngenda neŋŋamba olumu kitera okunzijira nendaba abasajja ababeera ku boda nga batuddeko ekikazi. Kati obwongo bwange bugamba oba be bagamba abasajja ababeera abo olugambo. Neŋŋamba wayisozi yogera mpola naawe bajja kugamba mbu nno anti maama waliwo omukwano gwe namubuuza bino bye bagamba mbu nno olumu nkola ebintu bingi ebyabakazi byebiri wanaŋŋamba bw'ogenda n'obanga onnyonnyola ekintu n'okola oti bw'oti konza kati omusajja kati ono ye mukazi kati omusajja yaba ate n'embuuza omusajja omukazi baba akola bw'ati omusajja yaba akola ati nanga omusajja asigala bw'ata temunsetsa obulwadde bunneerumira. Olwaliro kangezeeko okubeera nga ddala kye bayita omusajja. Ngenda kumalako sho ekitundu kino ekisembayo ng'emikono gino tegisituse kulabibwa. Kankigezeeko ndabe nkitadde wano ninga musirikale nna. Kakati honestly speaking waliwo lwolaba omusajja n'ogaa kati n'omusajja anaaba musajja ki. Ate ekyewuunyisa nti ku nkomero ya byonna agenze wooli gwe babadde batambuza nti ono mukamugagga ndowooza amulage nti mugagga ewalabika onsinga ssente naye nga mu skill ez'okuba nga tulinnya mu kimu awo omupiira guli emu nogaa ku nkomero tufunamu ki. Naye kyenjala okujjayo kyasembezaayo ddala n'agamba nti omugagga ono bwe yaproposinga ono atandika okubeera naye kyatamanya nti ono yali yeggamyewo bweggami. Kyenjagala okujjako ebigambo bye ŋŋamba abaana ab'obulenzi. Mugenda mugamba mbu mpolereza abaana bawala. I met one of my good pastors n'aŋŋamba baaba ewange olinayo omwagalwawo naye oba okimanyi ko nze lumpe maada. N'aŋŋamba omukazi akwagala naye ku nkomero yawe n'aŋŋamba
oli ayakakulaba akulabako ebitundu yalowooza nti owagira bakazi bokka, naye oyogera nsonga, toyogera kubanga ono mukazi kubanga ono musajja, ate nga ffe abakufollowinga tukizudde nti bw'otuuka okwogera nga bigamba baana balenzi ojja bigamba balenzi, ebyabawala ojja bigamba bawala. Kati abasanzeeko ekimu, waliwo n'omukyala gwe nasanzeeyo ku TikTok ng'agamba ayagala nnyo music wange naye nkuba nnyo ba single mother. I was like, wait a minute, ate ono byayogera bijja wantabula na muntu mulala? Kale ebyo ne bibeerawo, naye kyenjagala okujja mu bino, abaana ab'obulenzi oyinza okukola akasenteko, oyinza okwezimba n'otandika okukola omuyiggo gw'okuleeta omwana ow'obuwala muwangaale mwembi mukole amaka, naye amazima amatuufu nga gali nti omuntu oyo ngazze kubuddamako bubuddamyawo. Ayinza okugamba nti nze kati njagala musajja nga nkolera ebintu bibiri, kunsuza kundiisa, visa yange bwefulumira, tiketi ne ebyo bikoma. Kati gwe munnange omuwala bwe mwogera akulaga nti waali nnyo, kanda kwebuuza lwaki tafuna lubuto, olaba ebintu ebimu tebirikkiriya naye nga bambi yeggamyewo bweggami. Nolwekyo abaana ab'obuwala balowooza nti bwe baba ba victim ab'okubeera disappointed n'abasajja ababaagala olw'ebigendererwa byabwe, tukimanyi nti eriyo n'abaana ab'obuwala abaagala abasajja olw'ebigendererwa byabwe. Ebigambo bino njala bigende nnyo eri abavubuka abakozeemukko kasente, eri abasajja nga bafumbo muli ba sugar daddy. Tolowooza nti omwana oyo omuwala agenda okwagala nga naye ffala. Kale ye ayinza okubala nti ogenda kubanga goodies zo ziwalampa ozikkirira, naye ng'amanya nti wenviirayo bwe nfunayo obukadde bwange 10 oba 5 ajja akudedeza paka nga akuggyemu kyakuggyemu. Naye ntera okugamba ku sayidi zombi nti abaana ab'obuwala bino bibaamu okufiirizibwa okuttiŋŋana kuva wano, nolwekyo mulina okuba nga mbigenda. Naye abaana ab'obulenzi naawe osobola okusinkana omuwala ng'omuwala yeabaze nti agenda kuba tasobola kusasula hostel, agenda kujja ewuwa abeere nga ali mu ddya, avenga ewuwa agende ku kampasi ewaka bamuweereze nga ssente z'okusasula kaluumu mwasula, naye nga wallahi ye ekibala kiwunzikirawo. Kale no nammwe mutunule amaaso nga mugakanudde ddala, kubanga abaana ab'obuwala nabo tebatudde. Nnyongera okubajjukiza nti emikono sinnabajjambusa n'empulira n'okkowankooye sho mpulira enkaluubiridde, naye olw'okuba munnange kyekiraga nti ndi musajja katugendera awo. Oyinza okunyiiga nga bakuyise malaaya, so nga emikwano gyo abakwetoolodde bakola mulimu ogwo. Oli bwagamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Oba oyagala oba toyagala, mu ndaba ey'obuntu tujja kupima entegeerayo obuntu bulamu bwo, ekisa kyo, obulungi bwo oba obubi bwo, tujja kubutegeera nnyo nga tusoose kutunuulira b'otambula nabo. Si bantu bangi nnyo nti atambulira mu bayaga obudde bwe bwonna nga tanywa njaga, nti atambulira mu bayaaye all the time nga yesi muyaaye. Ojja kukozesa ebigambo bingi n'amaanyi mangi okwerwanako, wennyonnyoleko, owunzike nga tolina n'omu gw'okonviisinze kubanga balina kiri, birds of the same feather. Nti gwe ateeyisa nga bali, omukono guvuddeyo, nti gwe ateeyisa nga bali, lwaki otambulanga bo? Nti gwe werekerangako bawerekere mu bbaala kunywa miyenge, gwe nga tonywa all the time. Nti gwe baba bagenda okubba obawerekerako kazi okola gwa kuvuga, kisigala kikuteeka mu mbeera y'obutakukkiririzaamu, kubanga tumanyi nti bw'olwannyo olaba tubagamba nti n'alunda ennyente bw'azirwamu azifaanana. Tobiwulyangako ebyo, mubibuuze ffe abaalundako. Nolwekyo mukola emikwano, kola emikwano ng'ofaayo abantu banaakutwala batya. Oyinza okugamba nti you don't mind about people, but when they come out okukufaananya mikwano gyo bw'ogamba nti bafaanana, kijja kuluma. So you don't mind about people, you don't care, but you will care nga bakwogerako by'otali comfortable nabyo. Kiyinza oba ekizibu, oyinza okukikola mu ntandikwa n'oba nga
tosobola kufaanana mikwano gyo. Naye kambasese eriyo abaana ab'obuwala nga bagenda ku street. Sister ono tumuwuliddeko ng'ali ku street. Tumuwuliddeko. Sister, we are not judging you. We are talking about your character. Kubanga ate n'obwo obulamu kati si bw'olimu. Naye njagala okubuuza ekibuuzo. Sister ono yagendako ku street nga yeetunda. Yayogedde ku mukwano gwe gwayise Neeko. Njagala munjawulira abantu bano ababiri. Enjawulo eriwo nti oli alabika yagendanga ku street, oli ekyo kyalinga kiri official, ekyo ono tekiri official, but it is confirmed nti ono byakola n'oli byakola. Saagala nkirweko sister alowooze nti oba oli awo gwe twogerako. Miscarriage zino zaavanga ku ki? Oba oli awo abasawo batera okugamba abaana ab'obuwala abato nti okyali mwana muto, ekikutwala ku famire ng'okyali mwana muto. Nengamba wait, lwaki boogera ekigambo ekyo? Famire waliwo be ziboola, naye ekigambo ekyo mukigenderenga. Musaga togenda ku famire, lwaki teweekuumye bwekuumi? Tonnaba kuzaala ku mwana. Oba oli awo sijja kwogera nga musawo nti ndi mukugu mu kino, naye ndimugezaako okubuuza obuzibu kwe buva, nga oba oli awo abaana ab'obuwala abagenda mu maaso n'okubanga babeera nga bakozesa famire nga bakyali baana bato. Zino ziyinza oba nga oba oli awo ze after effects, naye nga tetukifaako, so nga ate ekyo kisigala kitulya. Nyumiddwa nnyo nga beekuba. Bw'oba waliwo ekintu ekinsesa oba ekinyumira mu bulamu buno, siyimira nnyo kubeera bantu abo bakoze buvuyo, naye obuvuyo bw'abantu ababiri abakulu nga balwana, nyimirira, sisobola kuwagira, naye nyimirira ne mbatunuulira. Era ndi omu kuba tayinza kutaasa nnyo. Nyimirira nga lwaki olowooza nyimirira, newe ne ngamba abantu ababiri bakulu ne balowooza nti ensonga zaabwe bagenda kuzimalawo nga beggunda. Era mbatu nolaba omuwala n'omuwala nga beeyoola bwe beevuunula, ale nolaba omusajja n'omusajja nga bakubagana. Bw'aba waliwo ekinnyumira kyekigwa ekyo bwe kityo, ntunula bwe nti bwe mala ne ntambula ne ngenda, okuggyako singa ndaba nti engeri gye mwekubamu eyinza oba nga ya bulabe baleetera okwetta, ekyo kirala. Naye nga nze okwokulwana kunnyumira bantu bakulu babiri ne balowooza nti issues zaabwe bagenda zisolvinga na kulwana, mbaga kale mubaleke banna ndowooza abo bali mu lukiiko. Kati oli bw'akubayo eŋŋumi nti aleka aba ateesezza, katono mukuzza ekiteeso aba akiganye, nga ne babeera bwe batyo mu lukiiko nga lukiiko lwa ngumi. Naye kyewuunyisa nnyo nti abaana abamu ab'obuwala oba buli awo n'ab'obulenzi olumbye omuntu omukozeeko obulabe ate gw'ogenza onooloopa. Waliwo olumu ebintu ebimu nga tubicalculatinga. Abantu balina kino nti asooka ku poliisi yaba omutuufu. Bakiina wali okiwuliddeko nti asooka ku poliisi gwefevaringa, n'otomanya nti poliisi naye egenda kutunula mu nsonga ku buli ango, ekole judgment eyaayo, era ojja wunzika nga kikuliiriddeyo. Kale nno nyongera okusembyayo kino kyendaba nga kikulu. Waliwo relationship z'otagwana kuyiirawo mubiri. Bw'otunulira relationship yono gayi newankubadde ng'ogamba nti mbasajja bonna b'oyagadde gayo yali asinga kakkeya, n'ekyo si kyekimu tutwaza kubanga relationship tuba tugisizeemu kirumira. Oba oli awo mu maaso ennyumba y'omukwano gwaffe eba eteekwa okugyamu olwatika ate nga tetujja kubeera comfortable nalwo. Omuntu ono bw'olaba engeri gye mwayingizawo relationship yammwe, mutambudde naye mugalangatanye, bawa mukwano gwo ba boyfriend wa mukwano gwo, wali ozimbye relationship naye ng'ogizimbye ku musenyu, kyolaba kibuyaga bwazze ng'akuba nga tesobola kusigalawo, tewaaliwo solid musingi gw'oyinza okuyimirizaako relationship eno. Kati ate relationship ng'eno omuwala agiyingiramu naye ng'awulya teri kiriya, ng'alaba talina gyesiga, ne n'agenda mu maaso n'okuginvestingamu obudde ne ssente. Walinga oyambako gayo gula ebintu by'omu nnyumba, newankubadde ku nkomerero ya byonna eri bwe yali agenda ebimu yabikulekera, but singa teyakulekera ate bangi tebabalekera. Relationship ekuva mu ngalo nga gw'osinze n'okufiirwa, bw'ogerageranya amaanyi go, omubiri gwo, wuuyo guyingiddemu miscarriage nezifuka miscarriage. Waliwo betucalculatinga naye olwokuba sisters kubeera kyakulabirako, bino si gwe tubigamba gwakyalina omukisa okwewala ebintu bwe biti, nti waliwo relationship gy'olaba ng'ogitandise naye ng'egenda kukumenya ate ku nkomerero ya byonna nga chances z'okusurvivinga ziri close to impossible. Ekyo tukigendera. Ensonga endala
gyensembyayo abaana ab'obuwala mulekerawo okusaasira abasajja. Kati ono sister Gayo ono newankubadde yalinamu lukeya olwe lutyo naye yalina engeri gyemusaasira ng'alaba nga mukwano gwa mustaavinga. Ono mbagambira abasajja bajja ne babayimirira mu maaso nagamba bami nyamba anti olwayagala mutwala kyamuliibwa nyamba munnange binnuma bwe yenyiga bwewe kanyanoogaba nekyana ky'abaana kigenda okunfiira mu ngalo n'osaasira. Kati ono naye yagattagatta engeri mukwano gwe gy'ayisaamu Gaayi ate Gaayi amwegayirira ate Gaayi alaba si mubi Gaayi afaayo okakana ng'akiyingidde naye nga kijjiramu mu kusaasira. Togenda kubeera solution ya bizibu bya mikwano gyo. Ebimu tumanye nti tusaasira busaasizi ne bikomaawo naye nga tugenda kubeera solution. Tuwunzika tulaswadde tuwunzika tuweebuuse. Nawe mutandise okubiwulira omuze gwe gugenda gukula. Ne bwagenze ku kyalo muze gwe gumu wenyongera okugambira abantu nti bannange mulekeraawo okuvuma bamalaaya bemusanga ku street. Enjawulo nti boosanze era boolaba kubanga bayimiridde wali nga kiri official bannyinaffe bebeetunda mikwano gyaffe bebeetunda barelativu baffe bebeetunda bakazi baffe bebeetunda bannyoko bebeetunda mikwano gy'abawala bebeetunda mukazi wo bakazi bo bebeetunda. Enjawulo nti bo tebagenda ku street. Siri mu kuwagira bw'amalaaya obw'okugenda ku street naye nsaasira abantu abayimirira ku makubo nga bayita ku streets zino ne babavuma obutategeera obusiru and all that naye nga bano abagenda mu taxi be bali mu kuvuga mu zi V8 nga babayisaawo nga nabo obwabwe babukolera ku WhatsApp bu appointment ne bubeera confirmed olina akusibula ng'agenze ku church ng'agenze okuziika naye ng'agenze kulaba muntu we n'abala omu n'abala 10 mu bbanga lya myaka 2. Twesaasire nga buli omu yeekebera engalo jja zikozesa olumu lusonge mu munno naye ng'engalo endala nnya zisonga mu ggwe. Kale bwe tubanga tukube mpola ng'osaasira simanyi circumstance simanyi mbeera yasindikiza bannyinaffe kunzika nga bali eyo naye tukkirize nti abeetunda kati abasinga ne ku street tebakyaliko bali mu mayumba. Olaba omwana omuwala ng'alina akazigo kwabeera mwalo naakola ki naye nga ssebe alabika bulungi ng'ebintu byakozesa uba ziringa uba. Tujja kutandikira mu kitundu ekiddako. Nze Sozuma akwagaliza obulamu obulungi ekisa kya Mukama waffe Yesu okwagala kwaye Katonda n'okusa kimu ku mitukuvu bibe naffe ffenna n'abaluganda bonna emirembe ekitagwawo. Amiina. Abange mmazeeko naye nga nkoye byesikowangako. Ono Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa opposite ya stage y'Ekyebando. Bed covers tuyina ebika byonna ebyenjawulo. Waliwo zibeeramu nga bed cover eryemu, waliwo piisi 4, waliwo piisi 10, piisi 8, piisi 12 bed covers za njawulo. Tuyina omubiri mutono n'omubiri omunene. Tuyina bed covers, tuyina ne duvet covers zino eziba zikavaringa bed covers ennyini. Leero ku bed covers gye tutunulako leero bagiyita 8 piece. Eno bed cover ya 8 piece erimu piece 8 kitegeeza ki egiramu buno obukushoni bubiri obudesigninga kitanda buno obubiri egiramu pilo cases obugoye bwa pilo buna kano ke kagoye n'akagoye ne muno neno negiramu esuuka eryemu eri ku kitanda eyaze ku kitanda esuuka ng'efaanana bed cover negiramu ne bed cover bwe tuzibala ziba pieces 8 eno ku bed cover yaffe. Eno bed cover gy'olaba ku buliri eri 7 ku 7 naye ngitadde ku kitanda kya 5 olaba nfoldinzeeyo n'eno. Bano abagula bed covers ez'emukaaga ku mukaaga ne zigendako obugenzi kungulu tuyina solution wammwe. Zino bed cover eri 7x7 bw'egiteeka ku 6 evaayo bulungi n'egweno n'eno kubanga bed cover yo eba yakavaringa kitanda kyonna. Solution tugiyina tuyina bed cover ebika bingi. Tuyina ezibeera mu piece 10 zigiramu ne curtains. Tuyina bed cover eza plain bano abaagala plain white ku buliri. Tuyina bed covers eza buli kika. We just orderings nenkusindikira ebifaanani ku bed covers tuyina buli kika kyolondako nenkuwa amabala gonna ge tuyina nononyamu amabala goyagala. Item yaffe endala tuyina pillows
ne pillows tuyina ebika bingi. Emu ku pillow yaffe bakasitoma gye basinga okwagala bagiyita fiber pillow oba zino pillow ez'omukka. Eno pillow giraba teyina mukka naye bwezimba ejja kuba eyenkana bweti nga bw'olaba pillows endala. Eno pillow ya mukka. Kyokola ojjako bujjaka n'akaveera n'ezimba yokka naye ate bwezimba teddayo. Zino pillow ziwangaala. Tuyinamu ebika bya njawulo. Tuyinamu pillow ezitandikira ku gumu kitundu nga fiber, peya nga wa $3 ne peya nga $5. Tuyina ne peya nga wa $6. Enjawulo eba mu material ne quality wa fiber. Waliwo fiber eziwangaala mpaka ku myaka 2 ne waliwo oli agitwala najja n'akugamba mu myezi 6 pillow yagweredde. Kisinziira quality ya fiber gy'oba otutte. Kyobalaba amabeeyi gaba ga njawulo ye. So fibers weziri ne pillows za sponge ne cotton. Tuyina pillows nyingi. Pillows ziba bweziti. Zine za fiber ez'Emitwalo 5 zijja bweziti. Kati pillows peyanga wa $3 yaba bwati. Ono afulumira mu kalaazi zonna. Masi Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198. Njiddamu 0708217998.